singa naffe ng'ekitongole tutandika enkolagana eno ennungi naffe tusobola okufuna omukisa ogwo okuba nti tusapootinga ne tuwagira Obwakabaka mu mirimu egyo gy'okoze. Era tulowooza nti tujja kukola sitampu nnyingi nnyo ezikwatagana ku nsonga ezo, kubanga sitampu ogikola nga obadde otambuza omulimu gwa kansa neyogera ku kansa n'emirimu gy'okoze. Tulowooza nti abantu bangi bajja kumanya ki Uganda ne Buganda kyekoze mu kulwanyisa obulwadde buno bwa kansa. Twebaza nnyo aba Posta Uganda olw'okukola sitampu zino bwe tujjukirira amazaalibwa ag'enkaaga mu 5 aga Ssaabasajja Kabaka. Posta y'Emmengo eno ndooza y'eyokubiri mu Uganda. Eyasooka ndooza yali Ntebe, eyaddako yali Mmengo, awo wennyini okuliraana Bulange. Era Ssekabaka Daudi Chwa ndowooza y'omu ku bantu abasookedde okukozesa posta mu Uganda. Posta eyo yateekebwawo Emmengo kubanga Mmengo kye kitebe kya Bwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo enkolagana ya posta n'Obwakabaka yava dda, n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka asiimye nangirire nti nno sitampu ez'okujjukira amazaalibwa ge ag'emyaka 65 azitongozza. Ayi Ssaabasajja, abazaana abo be balese sitampu ezo 3 ze nakwanjulidde mu ntandikwa.